nga kitalo nnyo ekya pasita Yiga. Kati tulaba abantu bayimbibwa nno bonna abali mu revival band bali eri ekawala ate gw'oli waka kiki ekiganye? Ndi mukweteekateeka nange nina banyimba mingi nina kubeerayo. Kati twawulirako mu luvubumu nga bagamba Nabbi Omukazi yanyiigira pasita Yiga wamunyiigira ku bintu bye yakola emabega eri. Kati wagala otubuulire essaawa eno nga pasita Yiga waavudde mu bulamu bw'ensi eno ogenda musonyiwa oba togenda musonyiwa? Ekisooka mu biseera ebyo we twabeera n'entalo nalina obusungu gyali, naye bwe nagenda nga nkyetegereza lwaki namunyiigira kulw'ensonga nti yali alwanirira okuzzaawo omukwano gwe yali asinga okwagala because he was my best friend. Ate nalaba nga ate twawukanye ekitegeera, so kati ebyo byonna bye yakola nalaba nga agezaako okufightinga to have me back because he tried. Yagezaako, so kati neŋŋamba sijja munyiigira, omanyi buli muntu alina engeri gye yeeyisaamu singa muba mufunye obuzibu. So era that's why neesitula neŋŋendayo gy'ali nga njagala tuddemu tukolagane, nemugamba nze I'm here for you again, can we do this again? Tuyinza okuddamu ne tukolagana, nembako bye namusaba ebitonotono, naye ndowooza yalina ebizibu ebiseera ebyo nayagala South Africa bamuyisiza bubi. Naye saamunyiigira, simuyinaako obuzibu kubanga yali best friend wange era sifunanga muntu mulala ajja mu bigere bwe antegeera okusinga ye. Ate naye nkimanyi afudde tafunye muntu amutegeera kusinga Kayima. Kati Magi, waliwo ebiyitingana nga bagamba nti okubbibwa kwa pasita Yiga e South Africa mbu wali mu lukwe, mbu gwe wamupangira abantu abamubbe South Africa. Ebintu ebyo bituufu? Si bituufu, naye anyway ndowooza olwokuba bamanyi nti naliyoko, naye nze bamubbire South Africa naye maze ebbanga sikyamulaba n'okuwuliziganya tetukyawuliziganya. So kyampisa bubi bambi nti bamufeera ssente nnyingi nnyo, naye nali sisobola mukola kintu ekyo. Ate ngeri gye twali twemanyi, amanyi movuzi zange nange mmanyi movuzi ze, so yali asobola okukibuuka mu mangu singa yali amanyi nti Magi yakipanga oba Magi yali emabega waakyo, kuba twemanyi. We were together for 8 years, emyaka 8. So kati ebyo bigambo by'abantu sifuddeewo ngeri bye baagala. Ye mukwano gwange yali antegeera. Kati Magi, olowooza ki ekiviiriddeko pasita Yiga okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno? Stress oba bino bye bagamba mbu wagereke bamusiba mu kukomera yalireetedde okufa oba stress? Ndowooza stress yeyo nayo yakontributinga kinene kubanga bamuyisa bubi ssente ze bamubba nabiwulira. N'ekirala ate nga n'obulamu yalinga abukozesa nnyo. Kimanyi South Africa erina weather ezikyukana no tewabimanyiira, ogenda weather nekukuba biki, ate kwegamba nga apatikana nnyo eyo stress agigaseko, sente bazibbye, azze wano agaseeko ekkomera n'ebizibuzibu ebirala bingi eby'omunda nze bimanyi bicontributinze kufa kwe, naye nga tusabe Katonda bambi amulamuze ekisa. Then nga tumaliriza, waliwo omuyimbi omu yali mu revival band yavuddeyo n'agamba nti Magi Kayima, Asani Nduga, Ajati Madina ne Betty Namisinga Bena mbu mwavayo nga munyiigidde pasita Yiga bambi nga mumunyiigidde kwegamba nga buli mugamba nti omusajja oyo ne waba accident emukubidde wali tetusobola kujjawo. Naye mbadde nsaba obubaka eri Asani Nduga, Madina, Betty n'abalala bonna abaliko mu revival band. Nze siriimu mu eyo list eyamunyiigira. That's what people say. Kati abo abaana message gye mbawa baali baana baffe. What I know Bena talimuyinaako obuzibu kuba Bena kyenjagala kyayagala. So kati lwakuba nti ansingako ku busungu newe twatuula kuba yali amanyi amanyi ekiri wakati waffe. Yali mukwano gwange nnyo ate nga tuvibinga ne Bena kwegamba nga pasita yali avibinga ne Bena tulinga abooluganda okitegeera. So already ye Bena mujjako ku eyo list. So kati nga bongambye nti Hassan kwali, Madina kwali, abo abaana saabamanya nnyo neeyisa yaabwe tho nga nababeeramu, naye nze kyenyagala okubagamba nti yadde obukuubagano bino biki fights zibaawe tubuleke ebbali, tuleke enkolagana ne love
ewininge kitegeera yadde omuntu akusobya bwe bibaawo because we are humans okusobya naye kwata minzaani oweeyinge kwata minzaani oweeyinge opime ebirungi n'ebibi bw'otunuuliranga bwe wajja wali ensi yali ekumanyi nedda naye omusajja twakuteekamu ssente because nange naliwo singa nange sakkiriza tebaali kutaddemu ssente so at least do that for me kuba nze nabalera nembawa platform kutegeera mwerabire ebibi byabakoze mujjukire ebirungi kuba omusajja alina ebirungi byakoze ate nga bikaalinga waiti nnene Magi abaana abo bagamba nti wali kizibu ku saidi yaabwe era nga bo tebasobola kutuukirira pasita Yiga nga oli ne bw'aba ayagala okufuna pasita Yiga waki oteekawo nga wuuyo ensangi zino mbwe enkokola ng'obakuba enkokola mbu wali mukazi mubi nnyo nnyo ng'oli ne pasita Yiga ezo enkokola ze boogera pasita mwenyini yali aziteekawo wakyemmanyi yali takkiriza mukazi yenna kumumanyira oba muntu yenna kumpisa mu maaso ekyo I guarantee you nga tosobola kuva eri in fact ze ye yali asinga n'okupa protection okitegeera ku baana abo nnyo agaba kumanyira batya so kati bo ne balowooza n'ekirala baalina engeri gye baali basuubira gyagenda okubatwalamu either okwenkanankana ne Magi oba okumusinga nga gye basuubira gyagenda okubatwalamu naye n'abagamba ne bonojja ng'otonya gold ye Magi ajja okubeera feesi ya bandi eno okuleka olaba nali nsazeewo ngambi munzije ku feesi ya bandi naga no olina okusigala awo olina okubeerawo byonna byabaawo ne twawukana ne tukola ki bwe naddayo okumulaba nangamba Magi wanyiiza nnyo lwaki wakola kino olwo nga tutandise okuddamu okwogera kitegeera lwaki wajjako erinnya lwaki wakola ki kati twagala otubuulire essaawa eno Bena ali luddawo essaawa eno Bena ali abadde up country naye ajja twaliyo ffenna naye ali mukubajja anaatera okutuuka in fact bwe nniiza tugende ate Viola nakitendi Viola nakitisimanyi gyaliyo maze emyaka mingi nesimulawo what I remember yali muyimbi mu bandi yaffe naye takyogerako nti yali muyimbi mu revival band ekintu ekyo kibanga butasiima oba ndowooza ekintu kye at least ettaffaali lye twateeka ku linnya lye ettono lirabika ye teyakyappreciatinga oba teyakisiima so buli muntu munanga alina endowooza ye but it's okay waba takyogerangako because I don't follow simanyi kati Magi twagala otubuulire ekintu kino pasita Yiga mwina ensonga ze mukwasaganyanga omwami mukyala n'omwami oba mwali just friend twali tudatinga myaka okusooka twasooka kubeera mukwano 2008 then tudatinga tutanga okudatinga mu 2009 ne tubeera ffenna emyaka 8 nga twetegeera nnyo we connected nnyo yo connection yalimu Katonda ndoza wengamba kuba twali twetegeera 100% nnyo he was my best friend so kati kyoboolaba kyabuliddwa omuntu amufaanana mu kuntegeera because twali twaconnectinga nnyo ate nkiwa naye afudde tamufunye kati oyagala tugamba Magi esaawa ntulinayo omusajja no kusinga neetaaga ssente yagala nnyo ssente kuba yanjigiriza pastor yanjigiriza okukola to work smart not even working hard he was a smart guy yanjigiriza okukola egamba nze nga nkyalina teenager kuba nabeera naye nga nkyali teenager okitegeera so kati nga travelinga yonna kwega nanteekamu amagezi ogobutasabiriza depending on someone man bikiya so kati eyo spirit gye nnina nze nenoonyeza ssente zange abalala mujja kunnoona kati nga tumaliza kiki otagenda kwerabira ku pasita Yiga kyesigenda mwerabirako nti bingi ekisingira ddala yanjigiriza yanzuula nga sinneemanya nanzikiririzaamu nga sekkiririzaamu ekintu ekyo nkyewuunya nnyo kuba nakirealize nga tumaze kwawukana nga ngamba naye Magi omanyi kyoli mwana gwe you know that you can do this okimanyi nti kati ekyo osobola okikuba okimanyi kati oli mukazi w'amaanyi
eyo spirit nali sifunanko muntu abiŋŋamba so kati netandika okwekkiririzaamu n'okuba n'ogwo omutima ogutatya nagujja ku ye nga bwe mumulaba nti tatya kwogera luzungu nti mumusekerera nti talumanyi ogwo omutima ogutatya ne bwe kibeera ki kuba yaŋŋambanga ekintu ekitoogera magita kikusinga maanyi ekintu ekitayogera kikusinga kitya amaanyi okitegeera so oyina obuyinza n'amaanyi okukifuula gwe kyoyagala siggo kufuga okitegeera kati ebigambo ebyo twali twakonekitinga nnyo nekyali wange oyo nnyo kati ebyo byesirigenda mwerabirako trust gye yaninamu nankwasa obuyinza respect yokka gye yampanga nga tomanyira lumu nga guba kugoba ensonga lwaki bano bakwebumanti bibaluma abo abayaaye bibaluma nnyo ebiruma abayaaye nze samovinga finger kufightinga mwana yenna mu bandi genda oba interviewing aba abategeera era nja kugamba nti kati oyo ategeera oyo enana bamu obedda bankubira mami oliwa kuba nze samovinga finger entalo zonna pasta yazirwananga nakuga gomanyi oba ogobagoba gomanyi nga abamu abeegobera so kati babeere bakakamu nze siina kye nabakola just ekintu kyali nakyo kati gwe muveeri tomanyi gye kivudde twekoleredde tukoze ebintu byaffe tuzimbye ekintu kyaffe noyagala ojjojjewo magikayima no yali tasobola kukkiriza ye mwennyini kati gwenge yaliko mu revival church olowooza okuva kwa pasita tekugenda kugireetera kugwa kati nze nga bwe mumanyi nti mukwano gwange yali mugezi tulina mutabani waffe gwe twalina mukwano gwange yali mugezi nnyo oyo nga bwe yankwata from scratch nanfuula kye nali simanyi nti ndi magiye twali tulya nali ndi awo ngenda okulaba mutabani waffe Andrew ng'atandise okubeera pasita ekitegeera so kati akuzimba bwakulaba nga akulabamu ekyo that natural gift akuyamba n'agikuteera ku mmeeza n'akumentoringa n'akukwasaganyizaako okulaba nga okikola okimakinga kitegeera so kati ya buildinga Andrew n'ensiima namulabako clip emu nenzikiriza neŋŋamba ono omwana agenda ku becoming something big so kati kyaki sigisuubira kugwa singa Andrew atwala kitaawe kye yamukwasa mu ngalo n'akikola n'okutusinga kubanga ate njagala okulaba nga akikola okutusingako abantu bangi beebuuza nti pasita Yiga ebbanga lyonna lyabaddewo bukyanga abeerawo omwana gwe yali aleese mu butongole n'abagaa nti y'ono ye musumba jjengo tugambe nti talinayo baana balala abaana alina kuba naye musajja